Ebyabadde Kololo ababadde babenyumyanga lutabaalo ng'oggyeko abo abaaganiddwa okuyingira ne batandika okubeera nga bakolima ne bagamba tetulina bwe tugenda kubeera nga tweyamba tooyi ziri munda kyokka batugaanye okuyingira nga bagamba nti abataalonda Museveni be bakkiriza okuyingira bwe bityo bwe biba kubanga mmwe temumanyi ssente ziri awo abasobola otegeera amakulu g'akasente ne bateekayo amannya gaabwe baakikoze ne mulowooza mugenda ttambula butambuzi mutuuke eyo babakkirize naye bingi nnyo ebyabaddeyo era nga bibikola amawulire Eddie Kenzo okugobwa mu katebe mu kifo bye yabadde atudde mu banene si lwakubanga wawasa minisita vaawo kakati akatambi kano kwegamba ke kamu ku obwo obwabadde butambula kwegamba kano ko ka AI naye bati waliwo akaddala niko gamba wa AI yasazeewo n'aga nti kankakole kafaanane nga bwe kyandibadde mu bulambulukufu kakati Eddie Kenzo oba oli awo ekyo kyandibadde awo tukumugoba mu katebe naye ate n'agenda asimba layini y'emmere awo yalekedde ddala ng'omuko omwavu ayasanku mu lumbe naye kale ebibye oba oli awo yamanyi lwaki yagenda okusimba layini y'emmere enjala yabadde akalakata kati ate bw'otuma obutumi bayinza okuteekamu kanywe okawulire kalye okawulire kubanga si bangu naye ate munnange oba oli munene naye nze sigisimba sijja kulimba kubanga wa kamera baamugoberera buli kaseera kati omukulu oyo bamuyita Latifu Ssebaggala naye in fact mu mboozi eno oba mu bantu abayogedde ku bintu ebyabadde Kololo ate ebyono byannumye nnyo kubanga twewuunya abantu abamu kiki kye baaba nti waliwo kye bayita okusirikako kinkola bubi nnyo kuba siina bingi byakumugamba kubanga kumpi alinga muganda wange kwegamba siina bingi nnyo byakumugamba naye singa si nsonga zimu byeyogedde kwegamba bye byabansi bambi bye byabalala bonna tetumanyi lwaki abantu abamu temusirikako n'ogamba akankuma ekitiibwa kyange kubanga bw'owulira byayogera muganda wange weebuuza ensi kye yaba weebuuza kansoka kuwa akatambi kano okawulirize bulungi. Uganda bannange mbalamusizzaako nnyo olwaleero lunaku lukulu nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda ng'olwaleero lulimu ebintu ebikulu bibiri. Ekisooka Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alayiziddwa ku kisanja kye eky'omusanvu era nga tumuyozaayoza muwagaliza ekisanja ekirungi ate era n'obukulembeze nga bwagambye obulwanyisa enguzi ate era n'obukulembeze obwagala okukulaakulanya abantu ate njagala mu ngeri y'emu era okuyozaayoza Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga okuweza emyaka 13 nga ali ku ddamula ng'ayambako Ssaabasajja Kabaka okulaakulanya Buganda. Oweekitiibwa Katikkiro tukuyozaayoza ne banno bonna abakuyambyeko mu nteekateeka eno. N'olwekyo olunaku olwaleero lubadde lukulu nnyo era bonna Oweekitiibwa Pulezidenti tumwagaliza bulungi bwereere ate era n'Oweekitiibwa Katikkiro tumwagaliza bulungi bwereere Ssaabasajja Kabaka awangaala. Ono yali omubaka owa Kawempe North ndowooza okumala ebisanja oba bisatu myaka 15 naye tebakkuta bano baluvu nnyo kati okutuuka okwogera ebigambo ng'ebyo nti olunaku lukulu nnyo eri eggwanga lino mbu Oweekitiibwa kwegamba otandika okuzibiriza bwoti n'olowooza n'ogamba nti ddala ono ye alaba ebintu bigenda bulungi bitambula bulungi mu ggwanga lino ebintu bitambula bulungi naye sijja kumusabira ssaala mbi naye nsuubira okubanga lumu alijja ng'awoowoola wano kuba atugambye nti lunaku lukulu nnyo eri eggwanga naye lumu alijja ng'awoowoola wano naye nga bwe nkugambye sijja mwogerera bingi nnyo naye abantu ab'endowooza ng'eyo butuufu owulira nga boogera n'owulira ng'olumwa mu mutima n'ogamba kiki kino ekiteeteeyi Anita Among kye yayambadde
kyabadde kya buwanana bwa ssente munnaye nga kiri eyo mu kanaana akadoola 670 era nti ekiteeteeyi kino kyabadde kya bbeeyi nnyo okusinziira munnange ku mukozi waakyo bagambye Oscar de la Renta be badizayina bakyasinze era nga bw'ogenda ku mutimbagano gye kiri tebalimba ekifaanagana bwe kityo tumanyi oba baakikoledde wano ne bakyefaanaanyiriza mu ngeri y'okubba sho naye nga bw'ogenda ku sayiti ya Oscar de la Renta ogenda kusanga kya ssente kanaana akadoola mu 600 n'ezigwamu wano eza Uganda ziri $33,000,000 Anita Among yakava okuleta emmotoka ebalirirwa mu buwumbi na buwumbi era Nambozi yagambye nti Anita Among ssente azirina obuwumbi kasente busente so nga yagambye kirabo kya birthday era munnange ono ekiteeteeyi kye yayambadde oba akasuuti ke yayambadde kyabadde kiteeteeyi leka abadde akasuuti ke yayambadde bwe katyo kali mu ssente ezo $1,000,000 ziri million shillings ziri mu 33 so nga ate munnange era omusimbi si gwe koko gwasaasaaniddwa ne drone ze mwalabye ezaagenze mu bwengula bwa Uganda okubeera nga ziwandiika bye zaawandiise mu bbanga nazo munnange baasaasaanyiza obuwumbi bwa Uganda 2 so nga ate munnange sho yatutte eddakiika eziri wakati we 10 ne 14 kubanga baatugambye drone tesobola kuwangaala mu bbanga eryo mbu eddakiika ezo ziba nnyingi nnyo mu drone zaabwe tesobola kuwangaala mu bbanga kumala bbanga eryo lyonna kale munnange n'olw'ensonga babadde balina tuwa sho ya dakiika 14 awo bwe watyo naye ng'obuwumbi 2 mu buddakiika obwo bwabadde bugenze obuwumbi obwo 2 si bwa NRM wabula bwa ssente z'amuwi wa musolo era y'ensonga lwaki URA ekuteekako emisolo rento biki byonna olina okusasula kubanga mulina okugenda mu bintu ebifaanaganako bwe bityo ebya Luxury mulina okubisasulira mwe bannayuganda mulina okubeera nga mubisasulira Parachute kye nalabye tiwabaddewo engeri y'obulabe wabaddewo obulagajjavu mu butuufu ng'oggyeko ennyonyi okubeera nti badde bazibuusiza ku close range ennyonyi kuyitaawo bwe tomanyi ennyonyi esobola okuwaba kubanga niwakubadde abazungu bye babadde babirinamu mitambo kuba nalabye nga abazungu be bakola ki bwe babikwasaganya naye ate nga ekituufu kiri nti Parachute obeera ziwaba ne zigwa mu bantu zaawabye ne zigwa mu bantu kati ng'oggyeko obulabe obwa kkoyo agibuusa agibuukiddemu naye zaagudde mu bantu Parachute tulinze tuwulire oba waliwo yakoseddwa kale nze enkola yonna ndaba nga ya bulabe lwaki obuusiza ennyonyi okumpi awo ku close range nga waliwo abakulembeze b'amawanga amalala n'abantu kubanga ennyonyi esobola okuwaba ate anyway naye nga aba maintenance palace bali balina solar systems kwezi wali badde weetaaga okusinziira munnange ku busobozi bwo balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu ez'abakugu esobola okuyambako okubeera nga babinstallinga ate nga Hillside View Apartments zino apartments zisangibwa Janyuko Church ku Entebbe Road bw'otuuka Namulanda ekitendo oba ekajjansi buuza Janyuko Church ojja kuba otuuse transport wa bwerere ennamba singa oba ogijja wano ku Uganda at large kati munnange babaddeyo abakulu b'enzikiriza bangi naye ow'obusobozi bagamba nti kirabika yabadde asinga amaanyi mbu yadde bano bonna bwe bali bakazimba mugalu bamubajje n'abalala bonna mbu naye ow'obusobozi ono ayinza okuba ndowooza mbu yasinga amaanyi eri Gen Museveni kubanga n'ennyambala ya Gen Museveni efaananira ddala n'ey'ow'obusobozi era yazze ayambadde ng'ow'obusobozi kakati ow'obusobozi oli omukulu yafa kati ono ye mutabani we era babaddeyo muganda we nga banekaanekanye mu byeru kati kaluti eno y'amaanyi era nga Museveni agibeesingako nnyo bwe batyo bazina zibbaasi ne bayingirawo ekkololo era olaba omusirikale amukwatidde manvuuli eya kyenvu kati eno nzikiriza eya Museveni eya NRM era nga yennyambala yaabwe bwe batyo gye babawonga eyo saagala mulowooze nti nno
gye babawonga walala eyo gye babawonga ow'obushobozi. Ndaba ne Sudiro Luparedi naye ayambala bw'atyo, waliwo n'abambala bwe batyo naye nga ye Museveni ayambala bw'atyo ng'ow'obushobozi. Eyo kaluti y'amaanyi era bwe yabadde atudde mbu tewabaddewo afuguma. Nalabye Pastor Bugingo nga ali awo emabega wa Kayanja ne Sirwadda ne Kayanja nga bawayawayamu. Pastor Bugingo bwe yeekaza bw'ati bwe yeekaza era kigambibwa okuba nti yavuddewo mangu nnyo. Yavuddewo mangu ng'emikolo teginaakuggwa n'agenda. Pastor Bugingo teyabirinze kubanga byabadde ndowooza birina engeri gye bikola ki gye bimulabisaamu ng'alaba talina gwatta naye Kebbi, ate ng'abalala bonna balaga bakwatagana bulungi nnyo bw'atyo. Saasobodde kulaba ku Ssenyonga osanga singa yakwataganye ne Bugingo kubanga bwe baasisinkana luli bwe yagambira Ssenyonga nti taata wange bamuttira mu lutalo Miriata taata wange. Baasooka ne banyumyanyumyamu awo. Kakati munnange twabadde n'olutalo olw'abakuumi ba Salva Kiir omuko nga security yawa negezaako kubanga obwe balambi kaseera ategedde kuba nalabye aba SFC babadde owa SFC wali tabakwatako ne bano ab'omu Busuuti bagezaako bakwatako ku budiga omu ku bakulembedde Salva Kiir tonkwatako tonteekako tutu. Bano tebamanyi nti nno obuko oli muko wano mwagala kubasiiga buko naye ate omukubi wa Salva Kiir yabadde tanyega. Salva Kiir atambula awo enyegeera bw'atyo mpolampola agenda kati abakuumi be ekituufu kiri nti nze mbawagira abakuumi ba Salva Kiir yadde omu yagenda nti bano bantalo baagala nnyo ebyentalo. Simanyi lwaki wabadde okwatako waaki nti omuntu okumulambika nti kola bwoti ne bwoti wetaaga kumukwatako ayagala okumusiiga obutwa. Kati nabwo atonkwatako kuba naye tamukwatako mwagala kutusiiga buko. Naye nga munnange bye byabadde kololo ebitonotono okugamba oba oli awo bye wali badde weetaaga okumanya nga nabyo byabadde bikola amawulire ng'ogyeko Museveni okulayira wabaddeyo emmere era baalidde n'okugirwana baagirwanidde ne Kenzo muwalabye ng'asibye layini y'emmere be baasibidde wabweru babadde bakaaba nti ffe abaalonda abo abali munda tebaalonda. Kakati bwe kiba nti abali munda tebaalonda ng'ate abali munda babadde basinga obungi abali wabweru, kati Museveni ani yamulonda? Ekyo nakyo nnakyewuunyiza kubanga abaalonda baabasendezza luti era obwedda bali eri wabweru. Kati twalabye abazungu babaddeyo era waliwo omuzungu nalabye mbu yabadde atambuza bigere. Nalabye Mohamed Nsereko ali ku live ekiro ng'agamba nti Museveni muveeko, Museveni yafuga Abamerika kuba olaba bajja tebambadde nangatto. Naye kyeyeerabidde nti omukyala yagambye nti ye yakolanga mu State House. Mukyala bwe yagambye nti yakolanga mu State House, kateri muntu yenna yali akoze mu State House ng'afunyeyo akasente. Ate kati General Museveni ebbanga lyonna abadde ng'akozesa abazungu okubeera nga bamukuutira akadingiri wabweru w'eggwanga mawanga gali ng'erife bwatutulugunya. Bwe n'olowooza nti nno ye ayinza okukyawa Museveni era nti nno bano baagambye tebabimanyi nako, ebyo byogga nti Museveni mubi tebabimanyi nako. Yes, gye bali era abawagira Museveni gye bali nga bazungu. Gw'olowooza nti omuzungu yoyo yekka ayogera oluzungu. Nedda bambi kati bangi nnyo, amawanga mangi nnyo era mulimu abakulembeze nga bo tebabifaako n'ebya demokrasiya tobabuulira. Era ne Putin awagira Museveni ebisiga byonna tayagala kumanya. Nalabye era n'abagire mu ziparachuti ababadde babatraininga kubanga bumotoka babadde bubalinza awo era bonna ababadde bazivuga emmotoka ezo. Ensuubira okuba n'ababadde bavuga ennyonyi ezo babadde n'abazungu nabana abamu parachuti abayigiriza bano okubukira mu parachuti babadde bazungu. Kale kwegamba contracts zibaawo nti America sindikaano omubaka ajje agikiikirire gwe twalabye Museveni gwe yatwanjulidde. Yes, kibaawo kubanga ne Bamaduro bonna baali bakwano ba America
Saddam Hussein bonna baali bakwano ba Amerika. Ate era kisinziira bakusindikidde azitowa kyenkana ki? Ebyo nabyo biri awo, gwe bakusindikidde azitowa kyenkana ki? Nti gwe tolowooza nti Amerika emala gasalako diplomatic contacts zaayo n'ensi endala nge zisalako bwekyo. Olaba ne bwe twogerera essaawa eno era wakyaliwo enkolagana wakati wa Iran ne Amerika, tebakyasobola otula ne bateesa ne babako bye bakkaanyaako. Kati Amerika yo bwetyo bw'eri muganda wange, era toddaawo kusiika binyomo ng'olowooza nti nno bali banywanyi bammwe nnyo, nti baabano bali n'abazungu baabano bazze nakuge nti tuleeta abazungu bonna, buli yali abaddeko e Kampala bakumukubira essimu jangu, n'abo be babadde nga bakwata nga baagala okudipootinga wano be bakwata wano be babadde bayoolayoola, bonna ojja kwesanga baabaddeyo. Ate ekyo kibaweesa n'obutuuze bw'ozannya n'okuzannya. Kale munnange ebyo bye babadde Kololo mu bufunze, ekyo kyayise. Kati bo balindiridde kiddako kuba okulayira kwawedde. Katusobe tebagenda kukwata abaana baffe kubabuuza kati muzzaako kyate, kubanga batugambye tetulina kituzzaako. Temukwata abaana baffe nga bababuuza ekiddako kubanga mwatugambye tewali kikola ki, tewali kituzzaako.